Tulina mikwano gyaffe mayingi abali e Uganda. Abamu tebalinnyangako na nnyonyi. Ne bw'akulaba ng'oli ku social media n'agamba afunayo omuzungu eyo. Tofunayo omuzungu. Wasa omuzungu biki? Kuba bwe mu mindset yalaba nga kyangu. Ate n'oli n'abeera surprise ng'alaba omuntu avudde e Bulaaya ate n'ajja n'anoonya omukazi e Uganda. Oba n'agamba nti ewaka nnyinayo omukyala naye muna Uganda. Oli n'agamba nze sisobola kwagala muna Uganda nga ntuuseeyo naye amazima amatuufu. Kkiriza obagaana ogenda okulaba ng'omukazi omwangu gwesobola obeera naye oba omusajja omwangu nga muna Uganda munno. Ku kino abamu tekibakolera era abamu bafumbirwa abazungu ne baba successful. N'ebino bye njogerako wammanga bye bimu ku nsonga lwaki abantu abamu ng'oggyeko abatini. Kubanga Bannayuganda basinga agenda okuwasa omugwira. Wabaawo ensonga bbiri eziri mmeeja. Ekisooka kwe kubeera ng'atabadde nnyo ng'abakazi abayiseeyisemu bangi kati nga buli gwakwana bamubuusa mu ddakiika bbiri nti otwala muyaayu. Kati nga kyangu nnyo omukazi okubaako waatudde oba mu mikwano gye ne bamubuusa nti ogwo muyaayu gw'otwala. Kati ngaawo avaamu mangu mu society eyo ng'ayingira mu ndala. Kubanga eri gy'agenze mu y'abaheeti Abanigeria tewali amumanyi. So kati kiba ize nnyo okufiitingayo kuba tewali amuyinako data yenna. Kakati bwe tujja ku nsonga eyo. Oli yaliŋŋambya waki omuzungu toyagala muzungu kakati kankubulira ebirungi by'abazungu n'ebibi byabwe. Bwe gwako video onkyawo oba onjagala ennyo. Bannayuganda bangi kyemmanya bagenda okunkyawo olw'okubabuulira amazima. Ne tugenderaawo nze neewaayo okukuwa mazima nga bwe kiri. Ekisookera ddala ku birungi by'omuzungu ekisookera ddala omuzungu ali cheap okumaintaininga. Tebasaba, tebasumbuwa, ebyamukazi aweebwa tebibaliiko. Era ebiseera ebisinga musobola n'okumala ebbanga nga just gyoguzeeyo buddinaddina obwo biki naye ate ne kaddina aba ayagala yeesasulira ssente ze. So akasente kakadini kaafuna omuzungu akwagala bwagazi n'agamba tugende. So mu mbeera yonna kiba izo mumaintaininga kuba takusaba. Era n'obulamu bwabwe baliivinga obulamu abasinga 90% baliivinga obulamu obuli cheap. Sente baba bakulidde bazikulidde mutalina nnyo maalo nti agenda kusumbuwa tingulya kino kya bbeeyi. Obulamu bwabwe buli cheap. Ekyokubiri omuzungu afumbirwa gwe si famire yonna. So kizibu nnyo bwe mugenda mu famire y'omuzungu ewaabwe mugenda bbawa kubayamba kubasibirira ntanda mpozi na kubasuza ng'olemereddwa ku buko n'ogenda ne babaho ennyumba awo ne musulaawo oba musulayo ku buko wasezaalawo ne weebaka kuba bo tebakirinako buzibu. Singa muwala waabwe aba akwagala ng'olemereddwa osobola ogenda n'osula ewaabwe tebalina buzibu. Naye nga bo kizibu nnyo kugamba nti taata oba maama yalemereddwa. Kati n'ensuubira naawe Omunnayuganda naawe wammwe okubeera bazadde bo nga balinga abooli nga nabo tebakuba ssimu nti maama ennyumba yamugwiridde omuzungu ebyo bw'abiwulira. Abamu bakiryoke naye ku balala kibanyigamu kubanga tafumbiddwa famire yonna ayagala mwezimbe babiri ate sente oziweereza ako nako kakootinge. Ekirala omuzungu akwagala nga ggwe era ayagala omu 90% tebalina mizeejo gyakwenda yenda kugaba namba z'amasimu. Tasobola kukuwa namba ya simu ng'amanyi nti alina bbaawe era bw'omugamba mpa ku namba y'essimu agamba nyina omwami. Ate omuzungu akiinvolvinga mu bulamu buli kimu ne waba alina kyagula agamba katulinde omwami wange kitali ate ku Munnayuganda agamba sente zange nze ezeekolera omuzungu ku sente ze nga yazikoze akulinda otaking a decision katulinde mwami wange akomewo tulye kyagamba ku nsonga eyo ne woba olina ky'omuguza tomuguza ng'omwami we tategedde. So balungi nnyo kuba bakuinvolvinga mu bulamu era tebasharinga namba z'amasimu nti kagiwa omusajja omulala. Ekyo nayo credibility. Omuzungu ekirala bbaawe oba bbaawe era abeera ku ggwe. Newe kiba kyoba ekituuseewo abeera ku ggwe buli kimu. Era ebizibu byonna byonna asooka kkaabira ggwe nga tannakubira muntu mulala. Talinaayo mikwano gye mbu babaakapu be bajja omuyamba asooka kubira mwami we. Ekyo nakyo ne kigenda gye bali. Katuddeko ku bibi. Wano nno woogenda okwetamirwa. Omuzungu talina kye bayita secret. Talina kyama. Omumwa gwa luwewere nnyo. Kyangu nnyo okutula mu bbala n'anyumiza mikwano gye be mukola mu kisenge. Nagamba wuuyo bba wange ava mu Afirika. Kitaawe ne nnyina tebalina ke bayina. N'abyogera bo tebalina buzibu. Kunyumya bikwatako n'abibagamba awo yali ewaabwe ng'akamante n'aveeno n'akola ati byonna byonna bye wamunyumiriza n'abinyumyawo mu bantu nga ye tafaayo na buzibu. Tebalina ekyo kyakuwulira nsonyi mbu ate onaawulira otya gwe weesootinga bwe kiba kikunyize. Ekyokubiri omuzungu talina komandi nti ojja mulagira.
tomulagira mbu gundi simanya biki komandi ye oyina ku complaining bu complain honey I don't like that nalyoka akyusa munete tosobola muduumira mbu mukazi wange genda okole kino tosobola kubanga bwe wabwe tebakiina so mu mbeera yonna bw'obanga ovudde Uganda ng'olina orders awo ziba zigenda kukulakira okategedde ekirala si bonna n'abalala olw'okuba nti akasente oba wamuwasa oba bbaawe akasente ayagala mukakuumirawo mwenna so kati teyakusuubira kusindika sente Uganda mbu nyina byenkolayo ebyo benefits ezimu ziyamba bakazi naye ku musajja zikunyigirayo tosobola sindika sente Uganda okuleka era bw'owasa omuzungu ebiseera ebisinga obeera wakuwangaalira mu nsi eyo bw'ogamba mu ntegeka ewaka ne wano kizibu nnyo tasobola kwesiga ekirala omuzungu tasonyiwa singa okola amanyanga ne bwe mbadde mwagala n'emyaka 10 text message esobola okuyiwa obufumbo mu ddakiika bw'anyiiga n'agamba ngenze I'm done asobola okukwata ebintu n'abisiba n'agenda balina kasunguyira tebasonyiwa so kati omunyiiza ati your own risk era omuzungu talimbwa bw'omanya abawala abamu mujja ne mugira n'ofuna oyinayo omwana n'ojja omuzungu n'omugamba no siina mwana kati alo olutuuka mu gye bujja mbu nali nkulimba n'ogira bw'oba omwana yali wa muganda wo nga gwe wali omugabidde nti oyo omwana wa sister wange mumugabire paka kufa tosobola mukyusa nti ate yali wange nali nkulimba nekigambo nali nkulimba omuzungu okaba amaziga n'okukuvira si kizibu nnyo nga yayikyanze dda akasemberayo ddala obukyafu abazungu abamu n'okusenya tebasenya n'olabanga muntu mukulu abikuliddemu yabisoma abimanyi akulidde mu bulamu bwa bbeeyi naye nga n'okusenya amanya kimukaluubiriza n'otuuka mu luumu y'omuwala ng'engatto zonna zonna yazisudde eri omuvubuka ng'engatto zonna zonna zimansudde eri ebintu n'abiriramu n'asuulawo bakyafu si bonna ne 90% abazungu banange bakyafu n'otuuka mu nnyumba ng'ewunya ekivundu n'otuuka mu mmotoka nga yonna ejjudde bembedde bw'ati ebikopo bya caayi biki bintu bya mu yogati byonna byonna nga bijjudde mu mmotoka n'ogamba ono omuntu abeerawo ati engoye bambala engatto paka kuzisuula nga taziyisizaako yadde akantu akazisiimuula byonna birungi n'ebibi by'omuzungu gangamba omuwasa naawe rondamu olaba oba ojaawo ku ebyo bye njogedde omunnayuganda ndowooza atwalako 1% abazungu 99% abasinga babitwala genda mu maaso beera bulungi